tugenza ku kitongole kye tuyita International Human Rights Concern. Bano bo balina buli kintu kyonna ekyetaagisa ku bujulizi obulaga nti akalulu akagwa akumwe ennaku z'omwezi zaali 17 mwezi ogwa January. Ekitongole kino kirina obujulizi obuli mu bifaananyi obutambi maloboozi nga biraga nti omumpembe Yosero Tabasala wa Karekezi ye president wa Uganda bannayuganda balonda Kyagulanyi Ssentamu. Balina amaloboozi obutambi obutambula ebifaananyi ebiyimiridde still photos era balina obujulizi oba returning officers ba polling agents n'abantu spese kinoomu ababa obujulizi obulaga nti Museveni tebamulondangako era balina obujulizi obulaga nti Museveni yalondebwa mu butuufu. Era bano bawandiikidde Museveni bamugamba okwelayiza okola nsobi olw'ensonga abantu tebakulondangako balonda Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mukama waabwe so gwe okola nsobi tulina obujulizi bonna. Amagezi ge tukuwa okunoonyereza kwaffe kwawedde twetaaga oba nga teweerayiza tugenda kussawo okulonda okuli free and fair nga temuli magye temuli poliisi. Tutekewo okulonda bannayuganda baddembe esalirewo mu mirembe nga temuli mu kuyiwa omusayado okuba omuntu essasi balonde mukulembeze gwoveeko omulemirembe nga tekuvunaaniddwa musango na gumu. Olw'okuba nti omwami ono alina emputtu era kigambibwa nti ebintu bino nabiganye naye nga obujulizi bwonna ekitongole kino kibiina bakiyita the International Human Rights Concern kirina obutambi bwonna okuva ku Electoral Commission ku disitulikiti ku parish ku level ebifaananyi n'amagye abapoliisi ababaki bonna ba RDC ba MP bonna abali mu mivuyo gino. Era kyovula buli bwa MP yenna akaba mbu ayagala kudda bweru tebakyasobola kufuluma kubanga abasajja babeetooloola dda. Ngenze mu maaso. Ekitongole kino kigenda mu maaso ne kigamba nti bo baliwo obulindaala singa ebintu byonna bigaana okuddawo okuteekawo emirembe kubanga bo bagamba nti balondodde Uganda bukyanga ebeerawo tebalaba nko Uganda ng'efunye emirembe ate nga Uganda erimu abantu abayigirize naye abasinga obungi bagidduseemu nga bakoye obuvuyo n'okutta abantu baabwe bonna n'okubatta kyekibatuta okugenda okuwangalira ku mawanga ageebwe ebisonga ate si kyebandibadde baagala. So nno kyo kigamba nti okusinziira ku lipooti gye kiraba n'ebintu ebiyinza okwolekera eggwanga erya Uganda kyandibadde kyadivayizinga ekitongole kyandibadde kyadivayizinga Museveni ne banne balekere bannayuganda nga bwe basalendo balumbaladu Kyagulanyi Ssentamu batekewo okulonda oba bazzeewo ebituufu ebyali mu kalulu ako babibale bulungi nnyo abantu bafune emirembe gyabwe nga temuli mu kuyiwa musayi kubanga buli muntu ddembe ly'okweyagalira mu nsi nga tattiddwa. So nno Museveni ebbaluwa ezo zonna wazifunyeeko era kansubire nti zijja kuba wazifunye bulungi nnyo kubanga kopi ffenaffe tuba twazifunye dda. Kati ngenze mu maaso. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani era buli aliyo ng'ogamba nti ndi MP ngenda kulayira simanyi ndi chairman wa C5 simanyi Museveni ngenda kulayira wandirayirira mu makaago kenyira mu kitanda kyo wetwogerera katugenze bwe tuti. Eggwanga lirimu erya Amerika lyawandikidde ebitongole bino wammanga okubalaga nti bali serious. Amerika yawandiika ekitongole kye bayita International Monetary Fund kye tuyita IMF ne wandiikira ekitavu ky'ensi yonna kye bayita World Bank n'ekitegeeza nti nno banoonyereze ku bitavu ebyobugagga byonna eby'abantu bannabyabufuzi abaali babaddeko mu ggwanga erya Uganda mu myaka 35 bukyanga Yosero Tabasala wa Karekezi ajja mu ggwanga lya Uganda ofuga nkiddamu. Eggwanga erya Amerika lyawandiikidde International Monetary Fund IMF ne liwandiikira World Bank ne libategeeza nti bakooye obuvuyo obw'okutta abantu n'okuwamba abantu wepo n'okwona ensimbi z'omuwoomusolo nga babba essere bazitwala mu mawanga g'ebweru okugulamu ebizimbe n'okuziteeka ku bitavu bye ne zibeera eno. Kati IMF Amerika agitegeezezza nti temugenda kuwola Museveni wadde 11 bwe kiti neyategeeza na World Bank temugeza ne muwa Museveni wadde 11 bwe kiti era ne bategeeza balondoole ensimbi zonna eziri ku akaunti zabo bonna abooluganda abakola b'emikwano abakwatibwa ku Yosero Tabasala wa Karekezi oba mwana oba muzzukulu. Era netegeeza ebitongole bino wammanga ebiri mu Europe okunoonyereza ku famire z'abo abantu bonna nga bwe nabagamba wiiki ewedde batandika okukolebwako empapula zaabwe zibatika okubazza ku nsewo yaabwe era nga n'ebintu bakoledde mu mawanga ago bigenda kukwatibwa biddizibwe eggwanga erya Uganda ngera bwe kyali kye baakola omugenzi Sissoko Mobutu wa Zabanga eryafuga eggwanga erya Zaire. Wetwogerera bw'oba oyagala okuprovinga ekintu kino gwe munnayuganda ng'oli MP ng'owagira Museveni oba oli wa poliisi oba oli munnamagye genda osaba visa ya Amerika oba ey'Abongereza ogende mu Europe. Waliwo ekirala ekijja. So IMF bagitegeeza kati neebuuza Matayo Kashaija
nono munno omubbi ono munyarwanda simanya ani ono minister of finance ajja buli lunaku nasaba supplementary mugende musabesere mu IMF musabesere mu World Bank mujja tegera nti ensi yabakooye kati wetwogerera kirala kikino mwenna abooluganda bakona b'emikwano ababadde bawagira gavumenti y'omumpe beso tawasana mutano wa Karekezi ne ba officials bammwe mwenna bakimanyi bulungi nnyo nti buli muntu yenna ali related ku muntu eyakola ekikolero ky'okutta n'okuwamba n'okuttulugunya bannayuganda ng'oli mu mawanga g'ebweru ensimbi zo zigenda kukwatibwa ebyobugagga bigenda kukwatibwa n'amayumba gonna ge mwagula mu nsi ezo sina kindi mugenda tikibwa ku nnyonyi mukomewo mu ggwanga erya Uganda ekyo kyonna kyo mukitegeere bulungi nnyo nti bagenda kikola era temwebuuza kiki kigenda kuddibwako ekyo nga nkimaze ngenze ku nsonga endala kati bannayuganda mwenna mukubiriziddwa mugende ku mutimbagano gwa Twitter mutandike okuteekayo obujulizi bwonna bwe mulina ow'entambi ezitambula obw'ebifaananyi ebyava mu kulonda nga ne wiiki eno tennaggwako nkiddamu kwata Twitter account yo postinga call obujulizi bwonna obw'obutambi obutambula obwava mu kulonda n'obujulizi bwonna muteeke ku Twitter accounts ezeggwa muziteeke ku International Criminal Court muteeke ku IMF World Bank UN International Human Rights Concern International Human Rights Commission muziteekeko nga muzi forwardinga muwandiikako statements entuufu buli lunaku mukikole on daily basis bana abantu baagala obujulizi bwonna buggweyo so nja kusaba abantu bannupu mwenna abakulembeze mwenna abalonda n'abalondebwa please mu uploading videos ku Twitter n'ebifaananyi zonna n'abakulembeze abali mu kwenyigira mu kuwamba n'okutta abantu during the electoral process mubateekeyo ku Twitter Facebook musooke mugyesonyiwe muleke ffe tukolireko live mwesonyiwe Facebook bobanga oli manyi oli politician oyagala change nenga gwotyo okukuba embooko kyokusiba nga oli mu diaspora oli waka kwate kusimu yo genda ogulawo Twitter account tandika osindikako video zonna ezava mu kulonda obujulizi nga bakuba abantu basiba abantu bawamba ba polling agents ne byabakama byalangirira byonna biteeke ku Twitter account on daily basis